Aniku na kusimulanga mwambo negucha wala gesako kuronya nyanze shabeke basi netuka bana bagala burunje nyo katulide tuwabe waje jina mbura aniku pali anagusanga lefali aina changamba ndoga chane amongone burete masemedrisa bugenzi wero bila katonyeze sato era twagala kwebaza nemmere koma chikumbu kaga katonyeze 0 Gorende ke Obudozi bwaffe obw'abawagizi obw'omwaka guno era bwe tutandikirako era olwo ttiimu tujja kubanjulira tweyanzenge kampe masembeddeewo ensawa giteeke ku kusenge kati bannaaye tugenda kutandika okuggulawo ettiimu ensawo y'ettiimu yakuba nga tunaggulawo omudozi gulwa Masasa g'Obwakabaka bwa Buganda. Free kick yasaza eri Akabula. Basimula omupiira nga tebawangudde omupiira ogwo nga bakuba defending champion ng'abessaza eri Abulemensi. Throw in yese bakasa omupiira abessaza eri Akabula bagezaako okuba nga tebayo Muneesi essaza eri Abuwekula bajja kuba nga tebasamba essaza eri Kooki ate ng'eggeemu eyokusatu bajja samba essaza eri Kyaggwe beera bwetyo bwekya Kumpira gwaffe n'essigo tujja okuba bukyali tufune omupiira oguggulawo tusobole okusonderako so kyeyansabako wano ngenda kubeerawo nnyo kubanga wano waka ensonga lwaki nze ndya buli wiikendi mba wendi Monday to Sunday tweyanzeke era mu kaseera kano njagala okudda eri omukulu atwala ekkombolola defender Nepasco shutting 28 defender shut 5 and brand wagire essaza lyaffe nsuubira nti bano kekatiro kaffe olukiiko lwetwakwasizza essaza omwaka guno gwatukoze bulungi gusobodde okuleeta abatenesa ab'enjawulo n'abasambi b'enjawulo embawulira mu masaza balowooza ku batendesi abasobodde okubeera nga batwala ebikopo era balina experience mu kuwangula ebikopo by'amasaza era nebongezeganya nabo ne basobola okukkiriza okujja okutukolera tusobole okubeera nga naffe inshallah tutwala ekikopo tetuludde nga tuyayanira nga tulina head coach omwami Sekabuuza Felix Sawoya Saalongo twegezesaamu emirundi mingi naye guno omulundi tulowooza nti ekikopo we twegatiramu wamu nammwe ekikopo tugenda kireeta wano emuwekula tiimu esuubira nga kuliko ne mateeka innocent omutwe gw'omujuliza kumi n'emusanvu omuli tusuubira nga banawekula tuliwamu nammwe ekikomubeera bimwera twagire nnyo okusinga ekikopo kye tushirira neranzeneyansi guno gwe mudozi gwaffe ogw'abawagizi ogw'omwaka guno era bwe tutandikirako era olwo ttiimu tujja kubanjulira tweyanzenge kampe masembeddeewo ensawa giteeke ku kusenge kugamba tuyungudde ejje ey'omu bbanga n'eryokuttaka kubanga sizoni eno Bagalacticos bonna tubayina musambi omulungi tumuyina buli musambi eyapafulinga obulungi mu masaza agawedde tumuyina ate ne kooki bakochi betuyina technical staff yonna gye tuyina bawanguzi tunuulira Felix Sekabuuza yonna gyazayita azawangula olaba kochi Kirya yonna gyazayita azawangula so banabuwekula bonna mbakubiriza omwaka guno bajje baveeyo bawagire essaza lyaffe kuba tukyetaaga obuyambi bungi naddala mu mmere
batuleetere emmere ng'amatooke, muceere, kawunga, balina sukaali mutuleetere, ab'engano mutuleetere, abasambi abo basobole kyokka kye beetaaga kulya bulungi nakubeera mu mbeera nnungi kuba buki batulazeeko omupiira bagumanyi trials zetuze tukola badde bakola bulungi era nga ne kati oguli mu kugenda mu maaso essaawa zino bakyakulembedde essaza lya Kawula goolo emu ku zero. So munnabuweekula wenna gy'oli n'abavubuka mwenna tusuubira okujja obbatuukako nga mpita mu basa abavubuka b'amagombolola okulaba nga tukuŋŋaanyiza essaza lyaffe obuyambi obwetaagisa ate omulundi guno ekikopo tulabe nga tukitwala kuba ye aimu yaffe esooka ebirala byonna tubikoze semi twali tutuuse fayino twali tutuuse kuta finals tutuuseewo katulina ebbanja limu lya kikopo kyokka.